Omukulu Miki so ogambo tya se mwana sina tabu mukama mulungi so Bannayuganda bakuwagidde mwana kyewunyisa ntiddemu ebintu ebisesa mbadde backstage eyo mbadde wansi bannayuganda abamu ensoma nye erifane nkirabe leero mbu abantu banyumirwa nnyo omuntu nga afeirinze abantu ne batandika postinga show yange mbu eflopinze kinnumye nnyo lwansonga mbadde ndowooza ffe tuli baana bato abantu ne bwe baba abatono we bati muwagire naye ate munnaye gye biggweredde nga nina goolo 7-1 yaman no si kubawa budde naye just mbagamba beetereze lwansonga nabo bagenda zaala abaana ne baliwulira batanga baana be babayisiza bwe batyo yaman Uganda gwe bakulaze okwogerako ki mwana simanyi jasi tubeereeyo nga tetwemanyi naye jasi leero kyendabye mwaye eddoboozi munansonyiwa lifudde naye leero kyendabye eno laavu gyendabye tuba tulina kwongeramu maanyi mu byetukola nakuba hambo erinsi yamwana kala nga akoze oba wali okirina before kyemanyi nabasooka ofuna ekirowoozo ekigikola naye nga nina she Dubai naye nakola show yange mu gwa 6 na Alex Mwangi yaman president tumulaba ebbali awo akoze ngani ku show yeno because yakutwala ku TikTok olunaku lwe nalanga show omukulu ono ensonga lwaki mbadde njagala abeerewo ekiri fane ye muntu eyasooka okumpa ssente yampa miliyoni 4 nangamba Miki tandika wonne waganye nkolaki nkubire essimu nanga atonteeka mu mawulire nkuwanga kyaliwo kyovola banze mukase ne mugajangu mwana nkogereko naddamu nampe miliyoni 2 ya tolabye production yange webadde faanana ate nga nakoze charity show kitegeeza nze yataddemu sente za production eyo yonna nga bwogirabye naye ate ekirooto kyange mwana nze kituukiridde mbadde njagala kuddiza abavubuka bannange kuddiza kuba single mothers at least mbaddiza mwana wemba nga byettaka nga byepiki nga byefiizi nga nange mbyetaaga amazima mpuliranga nze omusajja asinga okuba blessed ku nsi essaawa eno Katonda ono talyanguzi nzijuza abantu waggulu ne wansi ne batuula wansi abalala ne babagoba bambi yaman munsawo waka enako n'otwalayo si mu bubi gamazima sina kyentutte naye nkizayo ku kyenkugambye njagala ekintu kye bayita charity kibe charity sagala ndage buya essaawa eno naye tomanya nditwala mwana nditwala kasima yamana abaho wanjisewe omutima omugabi ngoyina gw'amaanyi ya amanya ne Rose Frank abaho nga bulijjo nze ngenda kukuwa nsooka kutunuulira oli otya we brandies otya simala gaveri nenkugabira wankusanze ku street mikono kyali wange ebyaffe ebya TikTok byolaba tiyomba enkyane mwekuba nsooka ne Miki yali kyali wange nnyunyunyu ne Sharifu yiga ne bajja ne bafunamu obutakkaanya ne bamweyana bafuna obutakkaanya ne twawukana ne Miki najja nansanga ku kisaawe gye tuzanyira omupiira nagamba naye Franka buzibu kyo bwakutuukako ne UG zavugiddewa yaliwo ne mugamba kale nsonyiwa ne tuddamu kati Miki bwe yatuuka n'atufuna ekirowoozo ekikola show ne mugamba naye ebintu ebyogenda okukola toli muyimbi bantu banajja nagamba Franka abantu bajja kujja nangamba kati gwe obadde oteesa otya nemugamba nze siina byenteesa kujjako ngenda kukukwatirako nemugamba olina akawala kobeera nako ku TikTok abantu bakaagala bannayuganda bakayita hala mbadde njagala otuule okole calculation ey'essente omwana oyo okujja n'okulya n'okusula na buli kimu n'okutwalinga n'azigatta ne zikwata miliyoni 8 bwe zikwata miliyoni 8 nga tumaze ozigatta nemugamba ngenda kusooka nkweko 4 then nzije nkwongera 4 then omuwala ajje nakwata miliyoni 4 nenzimuwa nga tetuli mu kamera restaurant gye twali tulire emmere nenzija ne mwongera 2 ne mugamba omuwala sooka confirming bw'abajja omuwala n'ateeka mu ne baba giyita visa sina passport sibimanyi n'akola buli kimu kati family y'omuwala oyo omuwala bwe twali tudiringa oleeta ne beekyanga ne bagamba ono agenda asayininga oba kwembasa ebiki bateekako obukwakirizo nengamba Miki oba biganye kolaki bireke Miki mutwala nga kyali wange ate yeyisa bulungi ku TikTok
nze njagala omuntu ayina abaana bonna abali ku TikTok balabirenga ku Jose Kyakala n'omwami ono. Waliwo aba inspiringa Nick okujja ku TikTok sijja bamenya amannya naye ne bwakola short ayinza kufuna abantu 10 because kwemura abantu kuvuma abantu naye Miki adda ku TikTok ye nakola comedy z'abantu ne basanyuka ne babeerako abantu 10 abantu 12 so kyemusimira ensonga lwaki namukwatirako ya yo wae hala bazze mu luzungu nsaze ticket buli kimu kuba it would have been a blessing omukyalo yazze kuba ye yankomyawo ku for you page man naye twali tumaliriza buli kimu nga mbukinze ku mistiru yali agenda osula kati nga 3 kojjawe ne bankubira ku botimu kojjawe nambuuza omulimu gwenkola nennyonnyolako ne muga naye muwalawo kyali wange kati nangamba ngende ku embassy yetta Egypt mu Uganda bampe form simanya nenda banga ate banfuula fala ne muga kojja gwe ne muwalawo musigale Dubai cheche kiriwo muganda wange. Yeah, we are friends naye because of time nabadde nakoze ne skit gye mbadde nino kolanga yakoze video yekute video yabadde agenda kwogerako n'abantu ne time tensoboseze akati kiriwe bati leka nsoke nyogerekaawe nzenga onze sawa zino ne Miki tulina obutakkaanya era ngenda kwogerawo era Mikono yankubira esimu nanyombesa nagamba lwaki ovoola president wange bikina videos na posting ku page yange era wetuva wano zona ngenda zisimulayo ku page yange Miki nagamba Frank ebintu byokola tebikusaanidde ffe twakulonda nga bavubuka bano atovoola president wange naina president wa mufana ntalo zitali zange kubanga abaana bano namba gye ntambula naye abaana basinga obungi ba people power sina ku mwana wa NRM gwe nali ntambuddeko naye nambeererawo simumanyi wallahi okulyembwa n'embizi bano bakyali bange bonna bawagira people power Miki yanyiiga nagamba Frank kyokoze si kirungi so ngenda ku deleting ebintu byonna bye mbadde nvoola president we waye abadde tavoolangako wange Museveni bwe mara okikola tujja kwegatta ne Miki tulabe nga tutereza TikTok kuba ono Miki muntu w'amaanyi tulina n'omwami ono yatutegekera award zino ze tuwangula ku TikTok we naba amaze okukola ekyo we naba amaze okukola ekyo tujja kwegatta ne Miki tutereze TikTok ya tosobola bajjako omayinja gatube bantu bakulu omuntu abanga yayonooneka tosobola mutereeza kalina ekirala omuntu yakera n'agula essimu yo ku dduuka ng'ateekako data we tosobola mutegeerera era nkizayo nenkugamba tusinziire gye baatukuliza mwana nze kyendabye leero wano abantu abazze wano abamu ne bagenda nga beecwacwana abamu nga bagakatukuba emitwalo 10 kale ofune wootunyiga kitegeeza mpisa sofa abamu katukuuma empisa abagala okwonooneka bonooneke Bueno,